Owedde kalondozi wa Gavumenti Omuggya Beti Kamya yakakasizza bannayuganda nti mpaawo gwagenda kuttira ku liiso mu kaweefube w'okulwanyisa obukenuzi mu ggwanga era n'alabula Ababbi ensimbi z'omuwi w'omusolo nti bubakeeredde. Kamya yategeezezza nti abanene bonna bakwatibwako era bakutandikira ku abo abakwata n'okusaasaanya ensimbi za gavumenti mu bitongole eby'enjawulo. Twagala olutalo olw'okulwanyisa obuli bw'enguzi tubukwasa abantu kubanga abalya ssente eno bw'oga nti ffe tubakwate kizibu nnyo okumukwata kubanga talina waasayininga. Bwe mukola ddiiru nti ku biliyoni ompako miliyoni 5 ono atutte miliyoni 5 talina waakola ki waasayininga. Gw'olaba bulabi lubuto kubejja, olaba mmotoka mpya, olaba azimba gali kwoleka naye nga talina wookola ki w'omukwasiza kubanga talina waateeka ki kono. Kaakati kye tulivuga nti kale katubasinziire eri gye bazikweka mu bintu omuzungu gy'ayita lifestyle audit. Kati abantu balina okubeera accountable for their lifestyles. Kamya yategeezezza nti yafunye ekiwandiiko eky'omulugunya ku amyuka sipiika wa Paalamenti Anita Among ku nsonga y'obuli bw'enguzi saka abanene abalala bangi mu gavumenti nga gye buvuddeko Paalamenti yasalawo n'okunoonyereza ku minisita Monica Musenero olw'obuwumbi obusaba 50 obumwogerwako nti yabubulankanya. Ofisi yange yafuna okwemulugunya ku nsonga za deputy speaker naye nomanyi kisooka ne tukola ki ne tunoonyereza. Kati ensonga za deputy speaker ate zirina anga endala gye zaatutte eziriko omuntu mbwe yabadde amukola ki kati oyinza kubuuka nnyo okukola ki ng'ekyo tekinakola ki tekinakuggwaayo. Tukyetegereza twagala kuteekawo embeera omuli w'enguzi oba omulyake awulire ng'akosebwa. Olwaleero yaliko minisita w'empisa n'obuntubulamu mu ggwanga Miria Matembe Asekeredde Beti Kamya nti talina kyayinza kukolera ggwanga lino na kukyusa kubanga Mukamaawe Pulezidenti Museveni yazzaako Miria Ababbi mu ggwanga lino. Nze mu butuufu Pulezidenti Museveni tasobola, tayagalwa kulwanyisa nguzi, tasobola kugirwa. Ate njogera ng'omuntu we yalonda ng'amwesize n'amuteeka ku mulimu ogwo. Matembe abadde omunyiikaavu agamba nti Uganda yavadde ku mulamwa n'omusingi gw'obuntubulamu saka okuweereza abantu ba bulijjo ng'olwaleero ekiriwo be bantu okukolera embuto zaabwe n'okukusa famire zaabwe. Matembe agamba nti ku mulembe gwe yasobola okukwanaganya ebitongole ebirwanyisa obukenuzi okwali ekya poliisi enoonyereza ku misango, omubalirizi wa gavumenti ne ofiisi ye, kyokka bonna abaakatibwa mu budde obwo Museveni yabazza dda ku mirimu. Twarekomendinga agoba muno gobani bw'amala abakomyawo ne be twa investigatinga ne babasiba yabawa presidential pardon. Bonna yabazzaako nga kuteesa muteekayo nga ne muweze nga muteekayo baatu baraha barwakoto etumugamba tobateeka mu bya electoral commission n'abateeka. Matembe era ategeezezza nti abuusabuusa nnyo obusobozi bwa Ggwanga Omuggya Beti Kamya kubanga Museveni abantu babamanyi, abayaayi babamubbira abamanyi, abanaamukolera ebikyamu abamanyi, abatakyuka abamanyi awembuuliza katono Kamya ono we bagamba kakkanatuula wano yajja kufeesinga Pulezidenti Museveni amugambe nti nedda ono muntu we mubbi, njagala ombuulire muntu awaanya mwagala njogere ku bantu nenze ebyakamya kugamba sirinamu temuli anything. Bana Uganda mwena mufukamire ku mavivi mukabire Katonda mwesigwa yagamba ti call on me mumpite nze nja kubanunula. Robert Mwanje, BBS Telefina, agesigika.